Rema n'amakula yakoze ebintu ku konsati emu eyabadde ku Sheraton Gardens era nga Rema bye yakoze bikyali bipya bikyaliko n'akaveera kansubira nti mwasize bulungi ab'emikwano era nga Mukama kyabankuumidde mbadde nsaba tanaba kusubscribinga kulikinga n'akukomentinga mukwano nkusaba okikoleko ssaawa zino weebale byonna by'otukoledde weebale kuviewinga bintu byaffe era nga nkusaba tojjanga okwo olunaku olw'ejjo yabadde konsati ya Rema and like I promised nabagambye nti ngenda baleetera amawulire gonna mu bujjuvu ono omukyala Rema n'amakula ndowooza y'omukyala akyasinze okuba ne stage performance ey'amaanyi ennyo mu Uganda. Ono ejjo yakikoze yatusanyusiza nnyo yayimbye bulungi ali so creative yakoze ebintu ye ne Mwami Ssebunya era nga alina we yatuuse n'aleeta family ku stage wabadde waliwo kapaati ku side ya stage kalinga bedroom n'ayimbira omwami we ekintu ekyo kyatusanyusiza nnyo twasanyuse twali tetukisuubira era bannange Rema ye akyatushokinga nnyo n'amaanyi weyabadde ajja ku stage yajjidde mu mmotoka ng'agivuga yazinya amapiano yatwakinze Rema yekoze ebintu nekyasinze otusanyusa ennyo yayingiddewo ku stage ne mukyala Juliana Kanyomozi ngono naye muyimbi w'amaanyi mu Uganda yayingidde naye ku stage ne batukuba omuziki ne Juliana yabadde surprise guest yabadde surprise artist mukimanyi bulungi Juliana tatera kwemba nnyo ku concerts mukyala w'amaanyi abulabula namala n'akomawo tutera omulaba ng'ayimba ku mikolo naye era emikolo emirondemu so bambi yazze nayimbirako Rema era nga we mulaba waggulu engoye ze bayambadde almost zabadde zifaanagana bambi bayimbye era bayimbye bulungi nnyo kenzo ye tetwamulabyeko naye nga twalabyeko abantu ab'amaanyi mu Uganda nga ba-attendinze eno show okwabadde Katikkiro okwabadde baminisita n'abayimbi bonna abazze okuyimbirako Rema babadde ne vibe y'amaanyi eno concert eyinza okuba nga yagenda okuba termed the concert of the year naye owaaye ebadde mu Feb mwezi gwa 21 omwaka tetumanyi kapya ki abalake bagenda okuleeta next week ku Lwokutaano Linda Jasmine egenda kubeera concert ye era nga twesunze tulabe ye kiki kyatuyinira era munanga amaaso gonna nga tigali ku Lady Jasmine. Ono omukyala Juliana Kanyomozi kigambibwa nti alina olubuto olwokubiri ejjo yabadde ayambadde round dress tetwalulabye bulungi naye nga kyekyo ekigambibwa. Enda kuba mbaleetera amawulire agaddako nga gali mu entertainment nga mwaga amawulire mulimu amawulire agakwatagana ku Zuchi ne Diamond bano nga bayimbi mu Tanzania. Diamond abadde amanaginga Zuchi era nga kigambibwa nti bafunye mu butakkaanya kuleetere ne Chris Evans waliwo ekyamutuuseko kuleetere Gabi Ntate naye alina concert awo mu maaso ne Fefe Busa alina concert awo mu maaso ne WhatsApp GB kiki ekyagituuseeko naye nga Ekivuulu kya Rema bambi kyakutte waggulu ne wansi voice wise yabadde lit yabadde nnungi yayimbisiza eddoboozi eggono bannange abadde oyinza okulowooza bamalayika be bayimba music and sound buli kimu kyabadde kirungi costumes clear buli kimu kyabadde lit kyabadde kirungi nnyo ono omukazi ali so creative era abantu bagambye nedda Rema olwero otwalanga mu kisaawe totwalanga mu Hotel Gardens kubanga bajuza ekifo ne kibooga bajuza ekifo konsati eyaggwako yagitwala mu Serena wali walungi nawo naye era kyali kifo kitono nnyo compared ku ba fan base Rema bayina naye olunaku lwajjo yatutte mu Sheraton Gardens naye era abantu bagambye nedda olulala tutwale mu kisaawe era twesunze nnyo konsati ye enaddako ekirungi kya Rema konsati ze azisipeesinga talinga bano abakola konsati nakola konsati guno omwezi newayitawo emyezi 6 nakola konsati endala nedda ekyo tekiba kirungi obeera nga ali mu kuexploit nga bafans bo kyetaaga n'olekawo gap ya myaka ng'ebiri n'okola konsati endala nze yendowooza yange naye nga byebyo ebimu ku byabadde ku Kivuulu kya Rema tugenda kuba tubaleeteranga amawulire nga buli lunaku nga tubaleeterayo ka politics tubaleeterayo the trending news tubaleeterayo
entertainment edition. So bamikwano, stay tuned. Mwebale byonna byemutukolera. Nsaba Mukama abankomere naye nga amawulire agaddako gagenda kubeera ga entertainment.